Saawa zibadde nga 2 enkya ya leero abantu ab'enjawulo batandise okutuuka ku kkooti wano Kasozi Kololo okumpi n'ekibuga Kampala. Muno mubaddemu abakungu ba kkooti, abalamuzi, bapuliida b'enjuyi zombi n'abantu abalala bangi ddala babadde bazze nga baagala okubeera ekitundu ku byafaayo by'omusango guno newankubadde ng'ebyokwerinda bibadde gguluggulu. Ku ssaawa nga 3:30 ez'enkya abamu ku bapuliida ba Mama Mbabazi batuuse ku kkooti. Kuno kubaddeko Asmani Basalirwa era ng'ono yasoose okuyingira mu kkooti enkya ya leero. Oluvannyuma n'abalala okubadde Severino Tunobusinje, John Mary Mugisha, Fred Muwema nabo batuuse ku kkooti olwo n'ekifo ne kiwuuma. Oluvannyuma ne bapuliida b'oluuyi olwawaabirwa batuuse wano nga babadde bakulembeddwamu omumyuka wa Ssaabawulereza wa gavumenti Mwesigwa Lukotana. Wanera n'abalala batuuse ku kkooti nga Kiryowa Kiwanuka, Edwin Kalugire, Hussein Kashiringi, Oscar Kambona n'abalala. Abo nno oluyingidde ate ne zireeta bapuliida ku ttiimu y'akakiiko k'ebyokulonda nga bakulembeddwamu puliida Eric Sabiti. Sabiti agenda kuyambibwako puliida Dasman Kabega n'abalala. Bano oluvannyuma bonna bayingidde mu kasenge ka kkooti okuteesaganya mu ku nsonga ezitali zimu. Ekyenjawulo bano bonna balabise nga bamanyiganye bulungi anti olw'ensonga kirabanyumyamu okumala akabanga. Oluvannyuma nno kkooti etandise era abalamuzi batudde mu bifo byabwe okutandika okumulungula ensigo z'omusango guno. Oluuyi lwa NRM lulese ttiimu y'abapuliida abawerera ddala 39 so nga ate Mbabazi alese bapuliida abawerera ddala 62 okulaba nga bamegga Museveni.